nti mu obuzibu bw'omuyina abagagga olwobeera close to them ng'otandika omusaba tebabyagala temukaluubiriza bagagga nga mubasabaasaba omugagga tebamuweereza bajeti otandise oteekawo embeera emusaba you are spoiling your social capital. Social capital, by the way, you need only 3 people. You need 3 people. Allah ninofuna ekizibu naye nga you have 3 people who can give you 20 millions unconditionally. Ze million nkaaga bw'obanga olinayo omuntu yenna gw'obondinga naye ye social network oba kampani yonna gy'obondinga nayo nti nze mu Wamato sikonkona ti sente zizo milioni 2 gula omusenyu seminti n'amayinja mutandika okuzimba n'omala emwezi mulamba ng'owooza tonnafuna time okutandika kuzimba nga sente wazirecevinga dda oba oyo noona social capital so toteeka munno mu bweraliikirivu tehala nino namuwadde milioni 5 naye tannanzirira munno n'atandika okweraliikirira oba oyo noona social capital wo. Onoonye essomero mw'awanditidde omwana wo Excella Quality School kwe kuddibwamuko. Ku Excella Quality School tulina ebibiina eby'omulembe omuli buli kintu ekiyamba omwana wo okusoma obulungi wamu n'abasomesa abalina obukugu obumala. Tusomesa abaana okulunda ssaako n'ebyobulimi n'ebintu eby'enjawulo okuva ku faamu yaffe. Excella Quality School eri mu kifo ekikakkamu ekisobozesa omwana okusoma obulungi ate nga tulina n'ebyokuzannyisa by'abaana eby'omulembe. Bwe kituuka ku ndabirira n'endya y'abaana ennungi tuwaye kansa. Tulina ebisulo eby'omulembe n'emmotoka ezitambuza abaana abava waka. Excella Quality School tusangibwa Gayaza Kijabijo okumanya ebisingawo kuba ku noti 754 442 ne noti 761 Excella Quality School. Excellency our goal. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale kumukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero kwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira webale nnyo webalire ddala and nyongero okwebaza nti amaanyi g'otaddemu agongo ndaba amaanyi g'otaddemu amaanyi ge gamu genjagala obeere ng'osharinga video bw'okwata video yange eno n'okwata link n'ogisharinga ku Celestio kiba kya muwendo nnyo gyendi era kitegeeza kinene nnyo gyendi. Allen Cruise gemanya Cruise Exclusive gwe mukutu gwensinzidde okubanga ate otulabira olunaku olwaleero kitegedde so embeera yonna bana nga abantu be London nyongero beebaza abantu be London mwagadde nnyo programu eno abantu be London mwagala nnyo programu eno ne muŋŋamba nti Alan sincerely speaking Haji byayogera abali abantu bakwagala alhamdulillah ate abantu be London bagamba mbu examples zigereza nnyo ku bo wali obaddeyokko Mchala bukyaze London. So you know at least you have an idea. Okay. And I have 50% of my siblings are in London. Okay. Waliwo omukyala gwe nina mukwano gwange nnyo wamunda nnyo omutala Rashida soko munebalizeeko akulaba nnyo. Rashida. Rashida bane wewe tulaba wewe tuwagira. Ayagala nnyo ebigambo byo. Yeah, that's good. Yangamba mu channel mumunyumira nnyo gwe ne Haji Bakaluba. Oh, mashallah. That's good. Nimugamba kale nja tuusa obubaka naye Rashida kansubira obubaka sikoze bubi obubaka butuuse bulungi nnyo bulungi ddala nkwagala nnyo. Kale kakati Haji, yes, buuza kubatulaba n'oluvannyuma tutandikira awo. Abatulaba n'abatuwuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Waswa Ibrahim Bakasambe ndi mukozi era director CEO proprietor mu company ya ennungi eŋŋanzi eya Wamato Estates Management Uganda Limited. Emirimu nno gye tukola myangu tusolooza ennyumba z'abapangisa goba oli eyo ng'abapangisa bakulemesezza okufuna ssente bakutadde mu haso abapangisa bo bonna baleeta eno waffe mu Wamato Estates Management Uganda Limited tujja kubeera nga tuba managinga tubeere nga ssente zo tuzikuwa omulundi gumu ate tuzimbira abantu tukola plumbing work tusiiga ennyumba langi tusereka tukola buli kimu gwe kikwatagana ku real estate development byonna tuukirira Wamato Estates Management Uganda Limited. Wow, tuyanze nnyo tweyanzenge waliwo okimanyi nti
I feel proud okubanga kati oli omu ku mikwano emitono ate nga nange kyenfiiringa mukwano gwange nze ndeka nze nzeeyiya baby nnyinza okuba mukwano gwo mu bintu ebirala naye waliwo omukwano wange nabadde nnyumiza Jozi ne mugamba olaba omwami gwenkyaza Haji Waswa buli muntu yandetaazeyo omukwano nga it's just a call away okitegedde one thing kyenzijukira ku Christmas banka za freezing accounts nga tezivaako ssente tezikola kyate nze bwe nali nina essuubi yange ku akawunti yange nanoonya ssente nga family nagisuubiza outing nenoonya ssente nga siziraba nakubira emikwano gyonna wabula Cruise wabula Alani wabula wenkubuulira ekiri eno weerere but nakubira essimu emu noŋŋamba bugambi nteeke ku namba ki that meant a lot. Thank you. To me it meant a lot. Thank you so much. Era I don't want to lose you mu bulamu bwange because nategeera ebintu bingi bulijjo baŋŋamba ekintu about social capital nga simanyi kyekitegeeza naye nalaba meaning yakyo ndabye social capital kyakola ndabye okweyisa obulungi mu bantu kyekikola okusiga mu bantu kyekikola because nakolako show yange ya Brighton ku Bonita awo 2024 naye Haji nalina tables 10 nga buli table ya million emu tables zaggwawo nga nkyayina n'abantu abalala basobola okugula tables naye nga sina wenkola ki wembatuuza but kyampa ekifaananyi kinene neŋŋamba Alan bana is this how people bwe bakwagala gomanyi okutuuka ku Success Motors nomugamba naga Alan Cruise sikolanko naawe naye ngenda kugula ku table 3 Alan Cruise nga buli wootuka mu office nga oyo mwana talina buzibu kwata buli wootuka mu office table 10 ziggwawo nenfuna million 10 ba mu weekend game I was like wategekana ntono tables era this time ngenda kukola dinner yange wamatu bansuubiza ne baŋŋamba count on us kale lwaki njogedde ekintu ekyo eri omuvubuka waliwo ekintu kye bayita social capital kigambo kya luzungu naye oba kisaana buli muvubuka 226 ono ng'atandika atandike ng'amanyi how do they build social capital kubanga njagala owandiika awo nti Haji mwabalina ku ssente pakati gwe toli mu level zaffe alhamdulillah olina ku assets naye kati nze mbaawo ne neebuuza nammwe abalina ssente mwetaaga social capital oba social capital waffe abali mu kukula financially you get abantu nga gwe Haji Bakaluba mwetaaga social capital oba mmwe just mwetaaga muntu abaagala bwagazi sanyu libamala kati ebintu ebyo bw'otula wansi n'obyebuuza nga omuvubuka mu January ono ng'omwaka gwakatandika how do I build social capital nyinza okuba nga kyekinnemesezza ne mu mbeera gye ndi okutuuka mu mbeera okukyusa obulamu bwange how do I build social capital how do I protect it how do I gain it do I buy it ye ekigambo ekyo kitegeeza ki bangi nnyo tebakimanyi bambi so njagadde okutwalako awantu awo olunaku olwaleero otunnyonnyole how do we build social capital neyanziza ekigambo social capital kigazi infact kyetagana nnaku 2 okukitematema buli muntu n'avaawo ng'ategedde waagwa mu social capital omuntu asobola okuva nokusho ng'ategedde mbu ye talinawo social capital naye nga tumuwadde n'amagezi agenda kufuna atya social capital omuntu asobola okuva wano ng'ayina social capital naye tamanyi nti ayina kyabugagga byonna tugenda bitematema naye katutandike bwe tuti Alan what is social capital
Aha, awo. Atuwuliriza ali eyo social capital erina empagi nnya, erina terms nga nnya zitusooka okutunuulira. Ekisooka social capital otunuulira social network, abantu abakwetoolodde. Aleno oyinza okubeera awo nga ndi naawe oninamu social network, nze bwe mba nga ndi wano naawe nkulinamu social network. Kati gwe atuwuliriza ali eyo bw'oba nga olinayo omuntu yenna gw'obondinga naye, eyo social network. Oba kampani yonna gy'obondinga nayo nti nze mu Wamato si konkona, olina social network mu Wamato. Oba family member ng'obondinga naye, olina social network mu family members abo. Taamu ey'okubiri gye tuyinza okulaba ya relationships. Bwe mba ndi wano na Alani, enkolagana yange ne Alani ekoma ku level ki? Etandikira ku level ki? Alani asobola okubeera mu kizibu n'ennuma n'ogwengulu okulaba nti ekizibu ekyo tukimalawo fembi, oba ekya Alani tekinkwatako. Eyo gye bayita relationship. Mu bantu b'olina mu phone book eyo bw'ogisumulula bw'oti n'ogiggulawo ey'essimu, mulimu abantu abo nga mbutuufu relationship yo nabo 3, 4, 5 eri on point, oba you cannot depend on them. Yebo, can they depend on you? Ensonga ey'okusatu, reciprocity. Abantu b'olina, can you share anything tangible, anything beneficial with them? Olina ekintu ky'oyinza okusharinga nabo, oba you share developmental conversation, muyina mutuddeko awo ne musharinga ideas ez'okwekulaakulanya, oba musharinga ssente zennyini. Reciprocity, nga mulina ekintu kyonna, ebintu byonna bye musharinga mu bulungi, awo tuli mu social capital, tugimenyaamenya. Ekyandibadde ng'ekyokuna, sharing norms. Do you have accepted standards of behavior ze mufaanaganya? Fe abasiraamu bw'oba ogenda okusaala mu muzikiti, do you have someone nga mu butuufu bw'oba ogenda okusaala toyagala mumuleka mabega? Abadigize, do you have a category of people nga bw'oba ogenda mu concert, King Saha ataddeyo concert, ng'omukwata tugende? You are beginning a business. Do you have some people boyinza okugaa nti kati nina ekintu kye ngenda okutambula, come we go together? Ogenda Japan kusuubula, ogenda China kusuubula. Do you have that person ng'ogenda kulinyanya okusuubula asobola okukwata ku mukono nti jatugende? Kankunyumizeeko akantu. Nali China lumu nga njagala kuvaayo mmaze okukola njagala kunnyuka. Nenkubira omu ku basuubuzi abaali basuubula yennyo. Ne muga nina ssente nkooyo okukolera wano, naye njagala kuddayo ka ne konteyina. Nyamba bw'onooba ozze e China okusuubula, tugende. Ondaga obutale nsuubule ebintu because I have the capital. Yadoojinga nze. Yandoojinga jangu enkya jangu luli. Nsanga ku hoteero, nsanga ku train, nsanga mpaka abantu nga nti oyo muveeko tayagala kukulaga kkubo. Kati, do you have people asobola okukulaga ekkubo ku kintu kyonna mu bulamu? Oba bya busuubuzi, oba bya kusoma, oba bya family, because people even have problems in families. Okitegeera, ne bagenda balonda bawasa abakazi from wrong people, from wrong families. Naye do you have someone
asobola okugamba nti no Alan ogenda kuwasa, this is the right family, omuwala wuuyo. Do you have someone osobola okubuuza nga this is the right family, fumbirwamu eyo family? Kankunyumizeeyo ka story kamwalani. Ewaffe ku kyalo waliwo omusajja abaana be nga bazaalira ku luggya, lumu n'abatuuza baganie baana mmwe nga munkoze bubi, kale waakiri singa muzaala mu famire eri ey'Abakasambe eyaffe, muzadde nnyo ku luggya, lwakiri kale simugende muzaaleko mu bali, awo nja kusanyuka. Okitegeera? But kiddayo eri ku social capital mu definition yakyo. Do you have someone nga bw'oba ogenda kufumbirwa asobola nti famire yiri ennungi, omulungi y'oba ogenda mu okufumbirwa oba okuwasa, and you can easily be accepted there because you share the same standards of behaviors. Kyebayita social capital. Bw'oba ebyo byonna bitusobola okwogerako tobirina, oli bubi. Bw'oba obirina, sala amagezi obikozese. Nsobera ne social capital nga sikimanyi. Osobola. How? Good. Kati osobola okubeera nga ngeze ku mugagga ki mu kibuga. Kale ku bagagga ab'omu kibuga, name them. Haji Bakaluba. Kangeze ku Haji Bakaluba. You even have his contact. Nga naawe okimanyi musajja mulungi. Naye ng'ogenda kuzimba kumpi n'ewuwe n'otamwebuuzaako. N'ozimba ekizimbe, n'omala gakizimba, n'okola by'okola, n'omala gabikola, naye ng'oyita wuwe buli kaseera. And you know. N'okwogera oyogera naye. Yes, you know he's experienced. Ng'ayinza n'okuwa obuyambi obw'obwereere because you are his neighbor. N'otomera mwotyo. Osobola okubeera ne social capital nga tomanyi. Of recent waliwo omuntu eyankubidde n'angamba njagala kuplambinga nnyumba yange. Naye njagala quotation. Nze nkozesa aba plumbers. Bwe mba ngenda okukola quotation nkozesa abantu nga bana. Alan kola quotation, kola quotation, kola quotation, kola quotation. Gw'obadde okimanyi nti omuntu omu ayinza oba ne quotation nnyanga emu ya miliyoni 4, emu 25, emu 13, emu 15. Quotation nnya. Naye nga zonna ssente za njawulo tewadde zisobola kwenkana. Kitegeeza kuliko omubbi ku bano. Bw'opakuuka n'okozesa omuntu akuwadde quotation ya miliyoni 4 aba agenda kukubba miliyoni nga 2. Kubanga same materials, different coating. Same materials. Nti wano pipe bweti, nti wano valves bweziti, wano toilets bweziti, wano sink bweziti. Same, but different costing. Kati obeera ne social capital nga tomanyi. Otya kubamuka. Ekintu kino n'okitambuza with one quotation. Naye bw'oba ng'olina social capital, waliwo omuntu gw'omanyi ayinza okukuyamba mu kino, gw'obuuza n'akubuusa. Buuza ku Alan, buuza ku oli, akubuulire costing y'ebintu bino. Don't depend on one. Social capital w'abantu gw'olina. Bantu b'olina. Kati oyinza okuba ng'obayina n'otabakozesa. Kubanga buli omu alina field gy'alimu gy'ategeera. Kati bw'omanya nti gundi ategeera field bweti, gy'oba ogenda omubuuze, ngenda kukola ekintu bwekiti ne bwekiti, kitambula kitya? N'ogenda n'oli, ngenda kukola ekintu bwekiti ne bwekiti, kitambula kitya? Ye social capital.
social capital nze mukumanya kwange namuwulira nnyo abantu nga babutera nnyo muteeka mu gundi y'emikolo nti ng'oyagala okumanya social capital gw'oyina omumanyira mu mbaga kwanjula mikolo gya kufiirwa kituufu nnyo 100%. Alani bw'oba oyina social capital osobola okukola embaga ya miliyoni ya kawumbi nga tekuli ssente yo wadde n'emu. Osobola okukola embaga ya kawumbi Alan nga tekuli wadde n'ekikumi kyo bw'oba oyina social capital era nga wagitegeka bulungi era ng'omanyi n'ogikozesa. Waliwo embaga of recent baginyumirizaako. In fact ne babaka lubaabo bagirimu. Baakolera omwana okwanjula ne bamukolera n'embaga n'ava mu mbaga ng'ayina Hilux nga tataddemu wadde ekikumi. Baamukolera okwanjula nga kwa bbeeyi ne bamukolera embaga nga ya bbeeyi agenda ogivaamu ng'ayina ne Hilux eyimiridde ya miliyoni nga 10. Era mwe ziri. Because yalaba ayina social capital n'atambuza bulungi social capital we ate ne bali ne bamurewadinga olw'enneeyisa gye yeeyisa. By the way, social capital depends on how you behave yourself, how you treat yourself with other people. Social capital tajja buzi, olina okuyisa obulungi abantu abo abakola social capital wo. Be trustworthy to them. Beera wa mazima. Tobalimba, tobageya. Bwe baba balina obwetaavu naawe beerawo. Awo. Bwe baba balina obwetaavu naawe beerawo. Naye gwe oyagala kubeera ku receiving end. Only. Ne bw'oba tolina ssente nga balina emikolo kati kaŋŋambe ng'egyo gendo ya senku. Be available. Londo omuceere. Kati olaba nga ffe bino bitulimu ebyoku collecting rent abantu naddala abataliiwo. For what we do when we tell you sente tuzikuwanga 2 nga 2 teruyitawo, awo tuba to building a social capital. Obwesigwa. Yes. Oli agamba oli nti abo beesigwa. Bw'oli omulala bw'anaagamba omulala nti abo beesigwa, tuba twongedde network ya social capital yaffe, twongeddeko abantu abasobola okututegeera. Tekikola sense muntu kubeera ku bulaayo okwo n'akusindikira ssente ze, zino ssente ze tusindikira ab'eŋŋanda abatuzimbira, nti ssente zizo miliyoni 2 gula omusenyu, seminti n'amayinja mutandika okuzimba, n'omala emwezi mulamba ng'owooza tonnafuna time okutandika kuzimba nga ssente wazirecevinga dda. Oba oyonoona social capital. Oli akuweereza ssente ze miliyoni 4 same day yiwa material, omugambe material wuno muyiye, omuweereze n'ebifaananyi, oba ozimbye social capital. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo, omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556 86 39 38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Kibayisa bubi okuba nti ssente azikuweereza n'omala mwezi wiiki weetooloola. In fact tonnamukubira nako mbu ssente nzirisiivinze. Oba oyonoona social capital. So kati okubeera ne social capital ajjudde, be available. Beerawo banno. Ate era obabeererewo. Beerawo ate obabeererewo.
ebintu by'obakolera bye baba bakutumye bikole mu time. Tobalinza ate kusooka kubeewanisa mitima oba sente bazimubyeko oba ki. Leka omuntu gw'odiringa naye ng'obuildinga social capital abeere ne contentment nti Alan bwe mba mwasayininza okunkolera ekintu kino agenda kikola, yeebake yeeriire emmere ye. So toteeka munno mu bweraliikirivu. Alan namuwadde $5,000,000 naye tannanzirira. Munno n'atandika okweraliikirira. Oba oyo noona social capital wo. Gwe wenyini kati oyogedde oyina ddina ku mujoni kwolwo lw'ogenda okutegeera wa woyimiridde mu social capital Alan. Lw'ogenda okutegeera byonna by'obadde okola ebbanga lyonna, oba obadde ozimbulula oba obadde omenya. Nkulayirira social capital yenna gw'okuliyetinze ku olwo olunaku agenda kuvaayo. Ebituufu ogenda biraba n'ebitali. Ebituufu ogenda biraba n'ebitali. Oli ajja kugamba nedda Alan nina okubeera ku show ye. Waakiri bwe naafuna oba nfunye trip oba anything nja kumusindikira ssente. Alan nina okubeerawo. Era olwo olunaku lulindirire nga Yesu, because that will be your interview. Otukolako interview. Kati on that day you are going to interview yourself directly or indirectly. Olina mikwano kikaaki obadde ogiyisa otya ye mu bulamu bwabwe bakutwala batya. What is your position towards them? Mu mitima gyabwe position yo Alan eriwa? Ogenda kitegeera ku olwo olunaku. Nze neebaza Mungu. Tewali wano mu Kampala mmotoka gye njagala kugula ku bbanja ne batagimpa. That is social capital. Buli kati aduliri agamba ate ku bbanja nange basobola ogimpa ku bbanja. Oyina social capital afune mmoloka ya $2,000,000 ku bbanja nga totaddeyo wadde 10. Bw'oba nyina oli you are good, you okay. Nkuba essimu wano ne ngamba hello, eyo emmotoka gimpe ngenda kusasula bwenti. Kale kanze ku office tuwandiike. Ekyo kye bayita social capital. Nze nagulako ettaka lya $3,000,000 naye nga nsasuddeko $10,000,000. Ng'oli aŋŋambye woonooleetera n'ebyapa biibyo naye transfers kanzisigaze. That is social capital. Because yali alaba tosobola kudduka na $2,000,000. Balabalamu by'oyina nebyo toyina woyimiridde. Kubanga bye muyiseemu naye bingi. Tosobola kuggalawo office lwa $2,000,000. Toyina ensi yonna gy'oyinza kugenda mu kkuba kyeyodduke lwa $2,000,000. You are past that. N'akwata ebyapa n'abikuwa ne muwandiikawo acknowledgement of receipt of that money ne balance. Era ng'ali happy. Akugamba n'okugamba mu kifo ky'oligula olitunda layisi n'okuguza abanambonyabonya mu nsasula, seeka wange litwale. Onampaata n'ataano buli mwezi. Era nga manya ezo sure deal zigenda kujja. Katokyebuuze mu bulamu nti nze ani asobola okumpa ekintu nga simuwadde ekisente. Buli kye twogera weebuuze gw'okiina. Nti ssaawa zino oli mu mbeera weetaaga tiketi ogenda kusuubula. Kyokka mu basuubuzi ogamba olina mu mikwano gyo waliwo omusuubuzi munnoyo asobola okugulira tiketi. Nti yiiyo omuyina. Nti Alan tugende tusuubule China. Tamwana gwe tiketi egaanye. Tya oyagala mmeka? $4,000,000. Ojja zimba. Olina.
social capital kintu kikulu. Nina mutabani wange gwe sigenda kwogera linnya wano because sina lukusa kwogera ku linnya lye okusinziira ku kyengenda okwogera. Twabadde tunyumya naye of recent. Nanyumiza story ye ne King Saha. Nangamba King Saha yasasula ettaka lino eka namba. Nangamba gwe olina okuzimba enju ettaka liiryo balitunda ssente bwe ziti. Munnaye King Saha nga sirinaawo nti gwomanyi ssente genda ozinoonyeza omusajja musasudde ssente onoozireeta n'ozimpa. 1 acre of land awali prime yakinyumiriza. Nanganze King Saha saamutegeera musajja anjagalira omwo mu magezi. Yampita nkwetaaga ne mpaka lwe namulaba nangamba ekikuleese wazimba wa. Sinnazimba. Nti oli kuki tugende. Ne bagenda mu mmoloka n'amutwala ewaabwe ennakawuka n'amugamba njagala ogule wano ozimbe. King Saha n'akubira nannyini ttaka najja n'amugamba lino ettaka liguze ono nga mutabani wange talina wadde 10 talina ready. N'amugamba tulisasudde liryo genda onoonye ssente onozisasula. That is social capital. Do you have someone like that? Yes. Mwaka mupya. Do you have someone like that? Oba oyinza okugamba nti omulina naye nga bw'anaamala okikkolera bw'ati ate ojja kudduka ate omukose. Abamu n'okwogera n'agenda ng'ayogera ekyalo kyonna kyonna. Eyo social capital gwe tulina naye nga yesu tumulina naye nga mufu. Nga mufu. Munnaakuyambye miliyoni 10 kati nze Allah. Omanyi lwaki nsese? I had someone nga ansumbuwa nnyo ng'ajja ku office nga ansumbuwa. Kati finally ne yeeteeba omupiira. Nangamba seeka mpaayo miliyoni 4 ngende nkole. Akolere wano atunde obugatto obwo obugwegwe. Naye nga initially nga ansumbuwa. Ayina engeri gyansumbuwamu. Ningamba kati ono yeegobye. Ono yeegobye. Yeeteebye atandise okweteeba omupiira. Seeka nkole nja kule amagoba ntujja kugabaana. Nemuga nze bya bizinensi ezo bwe zito sibyagala. Kale mpa 3 kale mpa 2. Ne mugamba naye omanyi sente sigenda zikuwa lumu kansooke nkuweeyo miliyoni. Naye bwe nkuwa miliyoni by'okoze after 3 months jangu ombuuliremu oba tuwongeramu oba tetuwongeramu. Miliyoni yamuddusa up to now simulabanga. Kati Alan that 1 million nagifiirwa nempona disturbance ye. Nempona okunsumbuwa kwe yali ansumbuwa. Logiko girabye. I lost 1 million naye nenfunamu kiri kye yabadde akola nga okunsumbuwanga. Kati ate singa yali transparent miliyoni eyo n'agizza oba najja n'andipotingira yali amaze okukola social capital. Kali akakali ka 1 million kaali katego. Yali exam kwali kumugezesa mulungi bino nsumbuwa genuinely nti embeera egaanyi oba si muntu mulungi to associate with. Byonna nga njagala obimanya. But that 1 million yandaga nti si muntu muki up to now myaka 2. Tewali salaamu, tewali phone call, tewali message. Temwesanga ku mikolo. Tetwesanga. Yanengerako olumu n'adduka neŋŋamba my 1 million is now paying me. Kati omubanja. Era mubanja mu maaso ga Allah.
naye ate ekirala kye nnafunamu he's no longer disturbing me. I lost 1 million naye disturbance nenjiwona. Kyekiri kiwagambye people may have social capital ne batamanya how to use it. What is 1 million to me? Okugikuwa obuwi. I think it's nothing. Nange ndi proud okubanga nne mikwano nga mmwe. Gwe nkuba ni mugamba haji bampeye miliyoni ngamba be nice to me. Bateke ku namba ki? I love that. Just be nice to me. Kigamba nnyo batabani ba. Okyudde Francis? Be nice to people. And too, by the way, let me tell you, kino ate nakikopa ku taata wange. Mwenta twanga ina baseeka abagagga bangi. Ne mukama yawo omukisa abasiraamu banna. Taata wange seeka naye alina abagagga bangi. Nze nja kusiramu kalumu naye. But this is what he says. Waliwo omwe yamubuuza nti neseeka abagagga abo bonna wabafuna otya? Nonaze ku mukolo gwo. Nonaze. Nga abagagga bonna bo mu Kampala baweddeyo just graduation parties affe. Nga baweddeyo. Ab'ebitiibwa bonna nga baweddeyo okuva ku nnyumba ennene ey'omulangira mpaka basiraamu abayinamu ku ssente bonna nga bali mu kidaala batudde ne bagumalako omukolo. Kuva ku nnyumba ennene ey'omulangira. Bombi ne maama waabwe. Bombi ne maama waabwe nga bonna batudde wali. Ng'omukolo gujjudde nga guggumidde omusajja namuganda yeseeka tubuulireko bantu bano obakuuma otya? Yagamba ekiti mu obuzibu bw'omuyina abagagga olwobeera close to them ng'otandika omusaba tebabyagala. Temukaluubiriza bagagga nga mubasabaasaba. Penny. Mpaayo baana maamugobye be. Temubikola burona abana bo ng'oli close naye omugagga bw'oti. Munyumye birala. Tonyumya ku ssente ye. Bw'oba oyina ekizibu oba mukolo oba ki, just invite them. Abamu ku bo jajja okugamba nti Allah ni alina okwanjulako omwana we kamuweereze akakadde. Omugagga tebamuweereza budgeti. Otandise oteekawo embeera emusaba. You are spoiling your social capital. Tosabiriza mugagga. Tosabiriza. Tomukuba nnyo luseke. Ate babakuba luseke. Kirina we ki benefits mu mugagga ng'omuyinako omukwano. Zirina we zijjira ng'ate z'amaanyi. Zijja unexpectedly. Tebasabiriza mugagga. Bw'omusaba omugoba akwetamwa akukoowa. Kannyonnyole bulungi wallahi. Kuba ffenna tuyinza okuba tukola nsobi. Temukuba luseke bagagga be mulina. Omugagga mubuuzeeko, omugagga musabireko, Katonda akwongere, Katonda akuume emmaali yo. Omugagga nyumya mboozi zibazzaamu ssuubi, omugagga musaasire nga mulabye n'emisolo. Omugagga mubuuze bane mukikola mutya ng'ebintu bikambwe naye katubasaasire muyitewo. Bambi tokuba mugagga luseke. Tajja kuddamu kuwuliriza. Essimu ajja gikwata ati. Ajja gitunuulira butunuuliza ati ng'ogikuba. Yes. Kati ate oyinza okwebuuza kati bwe mba simukubye luseke nga mugagga mukwano gwange mba nfuniramu wa. Waliwo ekkoona. Olina ekintu ky'oyinza omumufunamu naawe ne weewuunya. Kitya. Era omu ku bantu tasaba bagagga yali azimba akayumba ke. Kati omugagga mukwano gwe n'amukubira, Haji oli ludda wa? Munnange ndi eno nzimba kayumba. Layira Haji oli mu kuzimba nnyumba. Kanzije njirabe. Bwe yajja okulaba ennyumba n'agula amadirisa g'ennyumba gonna. Haji otuuse ne ku madirisa. Bali mu kusereka. Munne kati nzira ku madirisa. N'akubira awo bawelders be ne bajja ne bapima amadirisa g'enju gonna. Nnyumba nnene ya bbangalu ne bagassaamu. N'akubira abalala abamusenyu n'abagamba omusenyu gwonna ogugenda okuplastaringa ennyumba eno gwonna muguyiwe wano. Takuwa ssente naye ayina abakola ebyo ebintu baakubira ne babireeta.
oba tofunyeemu? naye obugumiikiriza obwo Aha, kati social capital ya bugumiikiriza alani. Toyina patience, gyerabire. Okumanya social capital ya bugumiikiriza, kankubulire ffe mu Wamato. You need to cut this. Ffe mu Wamato, because tuprioritizing nnyo social capital, g'okimanya abantu bamanyi n'otukozesereza obwereere. Yes, naye oba okoze social capital, kuba ffe tuli bagumiikiriza nnyo. Omuntu ayinza okukugamba jangu nkulambuza ennyumba zange, n'olambuleza Entinda, naaga tugende Entebbe, n'olambuleza Entebbe, naaga tugende Kajjansi, n'olambuleza e Kajjansi, ng'ennyumba ziri mu miliyoni nga 6. Si byogera ebyo, nze am not that level nti mpa amafuta. Gwe oba olabye nga ngwana amafuta, mpa amafuta. Era bagakuwa, bangi bagakuwa, naye ennyuma ku ono miliyoni ennyumba zikola miliyoni nga 6. But because ffe tuli patient enough, ne tugumiikiriza ne tuvuga amafuta omulundi ogwasooka, ne tuvuga amafuta omulundi ogwokubiri, ne basitaafu baffe mu mmotoka yaffe vaani. Jjukira ffe buli sitaafu gwe tufulumya okugenda okuinspectinga ennyumba ezo $5,000 allowance. Eyo yonna expense yaffe. Kati naakuba essimu nti mpeereza registration certificate si zammwe eza company, ebyo sibiweereza ku ssimu. I drove ne mbimutwalira. Waliwo ekitaategeredde ndeetera ku contract, I drove myself ne mutwalira contract. Nti ate ba directors ababiri, I need your identifications biki, I drove ne mbimutwalira. At the end of the day, simanyi na byaliko kati. Simanyi na byaliko. I spent time, money, naye nga tetwafunamu. Kati ye yabeereyo n'agamba, these people really balina omutima gwabwe. Wakivaako. No phone call, no communication, no what. Kati oyo talina kyayinza kundabamu kibi nga Wamato. Wabula alaba patience. In any case, ye yawuliramu n'ensonyi nti I wasted these people's time and money, by the way. Because if you fuluma bwoti ku office, you spend. As a normal thing. Buli lwova ewaka, you spend. Buli lwofuma office, you spend. Whether for fuel or allowances, lunch for field managers and what, you spend. Kyenkugambye alani nti social capital ng'omwagala, be patient. Kati kankubuuze, waliwo embeera omuntu gy'abeeramu. Omanyi waliwo edda twagendanga ba anko ne mba anti abalinamu akasente, n'abantu ennaku zino mbalaba babikola. Oli bw'alira n'omuntu alina ssente, bw'aba asibulaga Haji, kati nze ŋŋenda. Onsiibudde otya? Nedda bagamba Haji, kati ŋŋende ndowooza. Kale tunaakwatagana. Assalamu alaikum. Ng'alinda luseke. Ndowooza kati kaŋŋende ogwakubiri. Nga tewali buzibu. Kubanga akimanyi Haji ayinamu ku ssente. Tulina embeera mu bulamu. Olabyeko omuntu n'afiirwa, abantu ne bamuwa bamugoga ssente nnyingi nnyo, naye abantu ne batajja. Yes. Oba ku mikolo nga nga abantu basonda ssente z'omukolo, naye abantu abo wallahi abantu ne batajja, nga bantu ssente baazikuwa naye tebajja. Baba akuwa social capital oyo
abantu baba bakuyamba kukwejjako baba bakubeererawo anaagamba kati yaba social capital kikaaki nkoze show yange nkoze tables 2 tables 2 muziguze zonna ziweddewo naye temutaanize app naye nga sente mwazimpa naye buli mulala nkola excuse munayengera kusuubula munayengera kukola kino kati ndi mu social capital kikaaki oyo oli mu social capital omutuufu social capital tebamudeterminingira mu numbers bamudeterminingira mu benefits especially financial benefits opportunities and employment kati bw'obanga okoze omukolo oba okoze show abantu ne batajja naye ng'omukolo gulimu ssente ate nga zaavudde bantu social capital omuyina ky'olina okufuba okulaba nti bano abaawansi kuba be bajjuza omukolo isn't it nabo bafune social capital by the way you need only 3 people wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. You need 3 people. Alan inofuna ekizibu. Naye nga you have 3 people who can give you 20 millions unconditionally. Ze million nkaaga. Ogenda India kujjanjabwa. They want 200 millions. Weetaaga abantu 5 nga buli omu agenda kuwa million 2. Kwogattira endala. Ezatozizza. Oba ozizza oba tozizza naye nga tezirina condition yekusuza nga teweebase. Teweetaaga 100 of them. Genda mu ssimu yeeyo gyemu abantu 3. Bw'oba toyibayinaamu oli bubi. Naye bw'oba balinamu genda weebaze Katonda. Genda weebaze Katonda. Ofunye ekizibu omwana alwadde weetaaga genda India. Oba si kizibu naye nga oyina ddiiru gy'oyagala okutula ettaka balitunda layisi lya million 5 oba lya kawumbi naye ng'oyinako half ate nga atunda ayagala 700. Do you have someone oba some people ng'osobola obbajjamu million 2 to make it 700 million osasula ettaka eryo erya layisi katukyesse wansi anyi abaana bagenda kuddamu okusoma fees w'abaana bo olina abaana 3 weetaaga million 5 abaana abo okuddayo ku ssomero mu ssimu yo olinamu abantu asobola okuwa million 5 ogiyinamu kale ne batakuwa 5 zonna mu ssimu ng'ogyemu abayinza okukuwa million 3 obalinamu Alan obalinamu nti ate si byankya luli otuula wano n'ogamba Alan ono kamukubira mpeeyo akakadde n'akawayalinga ku ssimu immediately omulina ye social capital. Nakigeze Salomo. Big up to you Isaac, Success Motors. Nakigezesa nengamba akankigezesa ekintu kino nga kimbobya omutwe. It was 20 millions. Nenga akankubira abantu 5. 3 people turned up. Era ngenda kuogerako 2. Omu kamuleke. Naye naye bw'anaalaba ka video kanajja kumanya nti era namugamba. I called around 10 people, but 3 people turned up. Buli omu nampa million 2. Muso werandani. Partner wange mu Wamatu. Uncle Moses. Yes, yangamba koja million 2 zizo. Nchizaji azizo.
there and then ndenkata my twin brother nanga kozesa kwezo zolina ku sente ze nanga kozesa kwezo zolina 20 millions 20 nakati tanyeganga nti obaza ddi ne Musa naye tanyeganga mbuuza ddi n'owookusatu tanyeganga naye obalina era bwe namala okyakiivinga ekyo bonna ne mbagamba nti mumanyi kati this is what everyone needs in life abantu abasatu abo era nange tebayina lunaku lwe bayinza kujja wange nti we need this nga nina ne siyimirira wo I don't even query abo abasatu nkugambyeko babiri omu mulesa erinnya kati kyekiri kye wabuuzizza does everyone need a social capital? Yes. Buli omu yeetaaga social capital buli omu kababe bakadde baffe abali mu retirement ye wano mukalulu abantu tebalabye ennaku nga bagaddewo gundi bayiro ekyogereko internet tekuli abamu gye bakola tebalina mirimu mobile money tewali sente bazifreezinze banks closed no international transfers olitayinza kuweereza kanamba ate bafunye ekyekwaso bazigadde ne bawona obunamba kati awo in fact what we are talking about now buli omu kati addeyo mu period ya election eyo buli omu anaakawuliriza ddayo mu election period social capital wakuyambye eki mu election period abantu basiibye enjala Alan ng'ayina sente ku ssimu waliwo omukwano gwange bambi eyankubira nangamba Alan wallahi seeka nga nsigazaako emitwalo egyo ebiri ne Jose ng'ataawa ama Jose waita otaawa buli omu ng'akubira munne bannange ekiri eyo ataawa akubira naye nina mukwano gwange bannanyini Ocean of Knowledge somero lyawo kansanga yankubira nanga Alan musajja wange nkimanyi oli wa internet teriiko kati simanyi otya bw'oli down I know nanga nekankuteko nyina emitwalo 2 it meant a lot nga yeyekubiriza ye ng'omuntu nataka emitwalo 2 nanga Alan I know anagamba wow we need social capital naye Alani kati social capital tugenda mukola tutya okumufuna one kwesiba ku bantu ati wesiba ku bantu tobwesibako kati for instance tulina okuba ne kye tuyita sacrifice omuntu kola sacrifice ku munno naye yeewuunye afiiriddwa genda emulago mu mochari nga bajjayo omufu goberera emmotoka y'omufu mpaka waka tuuka waka mu bidaala bane tukoze tutya okuteekawo ekidaala bane mwatatta y'ebirango bannaye ekyayi abantu bagenda kulya ki tumye waka ewo baleeta ekijaketi otule katebe wali empewo ekufuuwe gigule munno ku makya mubuuze tugenda kukola kuta ebyokuziika beera mu arrangement season mpaka n'abafamire ye bwe beebuuza oyo Alani ate yaani mukwano gwa waswa kola sacrifice family members bonna batuuka okumanya nti Alani wa wano Alani muganda waffe wano Alani wano taata waffe kuba okola sacrifice ku taata w'abaana abo leka abaana bawaka babeere nga Alani buli kibeere ewaabwe bakulaba mu bulungi oba mu bubi nga Alani w'oli anti awo bajja tugamba yeeteekawo balowooze embu nno kati nze kankubuulire
kino waliwo mukwano gwaffe munnabulaaya bamuyita Haji Asumani Kibuuka. Simusabye lukusa kwogera ku linnya lye naye ndyogera olw'ebirungi byalina n'edduwa ennungi ze tumusabira. Ffe nga bakwano be sacrifice n'abalala gye bakola mu bintu bye, naye sacrifice gy'akola mu bintu byaffe is beyond, to the extent nti family members be baakita nti abo baganda ba Kibuuka. Ensonga yonna eba emutuuseeko Haji Kibuuka era basooka kutunuulira eno bakwano be abayiwawo omubiri mu buli kintu, kuba naye ayiwawo omubiri mu buli kintu kwabo. Tebakyabuuza nti abo be baani, no, bakimanyi bumanya nti abo baganda ba Haji muganda waabo. Olwa sacrifice kati awo mu community eyo eya Haji Kibuuka mulimu social capital ku bantu bonna abali mu community eyo. Kyava ku ki? Sacrifice. They do. Era bw'oba oyagala social capital omulungi, be ready to sacrifice. Weefiirize ebiseera, weefiirize amagezi, weefiirize n'essente. Ensonga endala lwaki twandibadde tulwanira nnyo social capital eno, value other people's money and resources. Kano kakulu nnyo. Oyagala social capital omulungi, value other people's resources. Ala ninkutereseza sente, value my money. Ala ninkutadde mulimu, value my job. Kati ngaffe mu Wamatu tulina abantu betuwa emirimu. For them to have a good social capital muffe, they should value the responsibilities we gave them. They should value our money. Ffe mu Wamatu okufuna social capital omulungi mu ba landlords, ba clients baffe, we must value their money. Era ffe what we do, we value their money so that tufuna social capital mubo omutuufu. Ffe olwaleero client nibatukubira essaawa zino nti waaye Wamato mumpayo $2,000,000 munaazisalako. Straight away. Kati mbulira omuntu oyo tetulina social capital muyiye. Nyebuuza lwaki mbavaako bano. Aha. Bampa nange nanyini kizimbe ze sirina mu cash. We value their money. Okuzimba trust. Sente za client newe ba quotation nga bagimukoledde abantu ne tugitunulamu. We have to make sure it is the appropriate one. Sinfumbe. Paint yetaga $8,000,000 nga ntuufu zeezo. Ne bwabuuzaawa. Kino kituufu. Tetuteekamu bitalina kubaamu. Ebitalina kubaamu oli n'abituteeramu ne tubiraba era tubijjamu. Because we value their money. Tewali site etambula nga tekuliiko bantu baffe babiri bagisupervisinga. Be baggulawo ebisumuuzo bya store, be babiggala, buli kikolebwa wali baba bakirikodinga. Why? Because client oli tuvaluinga sente ze tetwagala zife. Kati omuntu yenna abanga avaluinze sente za client aba amaze okufuna social capital. Social capital aba amaze okubeerawo.
kati omuntu ali eyo ng'atanneetereza mu byakola na banne balala tolina mazima mu ssente ogeyageya banno basiiba obwogerako ebitaliyo ebitali bituufu by the way n'ekyo nakyo kyonoona social capital olina omugagga ate osiiba omugeya ate ne bimala ne bimutuukako kati bwe bantu bosanga ne bamubuuza gundi mukwano gwo ne gundi mukwano gwo ne lwaki wano taliiwo ne lwaki wo tebazze ate abagagga basirika omugeya n'omukola kyonna kyoyagala n'asirika n'akutunuulira ati nagamu after all sijja kujjawo okulya n'akuleka mu distance olina omuntu ayinza okuyamba lwaki ate oba omukosa Alani n'akutuulako nga oyo wasa oyo Alani oyo gundi oyo ng'embeera zonna abeera ku linnya lyo naye nga oli mu position emuweeyo ekyataano ng'oli mu position esobola omuwa emitwalo 5 nazza omwana ku ssomero kati awo abantu ne bazannyira mu social capital waabwe kutandika kwogera ku bagagga ebintu ebitakola ki ebitaliyo olwaliro byenjiza omugagga tebamusabiriza tebasabiriza mugagga buli lw'omusaba omwongereyo akusanga n'aseesa endabirwamu akusanga n'akwekweka naye ng'ate era osobola omufu bw'abanga mukwano gwo olina bingi by'osobola omufunamu ate n'oyambibwa ensobi gye tukola naddala ffe bannayuganda kubeera nti oli mukwano gwa Alani omanya ayinamu kasente gwe n'olowooza ebibe biwedde gundi omumanyi gundi oyogera naye gundi wagenze naye mu mmotoka gundi yakututteko ate balina n'ensobi endala gye bakola Alani n'omutwalako ng'omuntu gw'omanyi bw'omutuusa w'omutuusa n'akuba oluseke naye osatompaddeyo leera abaana akati abaana batabani kale obagiza otya next time ojja mwekweka next time tojja mutwalako so kyekyo ensonga endala era gye tulina okukuuma ennyo okunyweza social capital waffe obubbi n'obulyazaamaanya kintu kibi nnyo kyonoona social capital Alani bwe naakulyazaamaanya oba bwe naakubba ekintu kyonna ojja kugamba oli eyandibadde annyamba naye antye anneewale olaba ffe omuwa mato abantu bamanyi okuleeta enju zaabwe nga balina obukampuni gye bazijje naye nga ensonga okutuukawo nga basenguse n'essimu teziriiko social capital waabwe bamuzanyiddemu kyova olaba ffe muwa mato kye twakola we tuli tetupangisa personal property waffe tetugenda nange kyobola nabeesiga bangi nnyo abajjanga nga baŋŋamba bapangisa simanyi babanja ebizimbe simanyi bakola batya naye nabagamba anti bwewajja neŋŋamba kaneesiga then tutera okutambulako we travel but again when we travel it does not exceed a week nga tukomyewo because the people abantu batya gundi yagenze ebweru tagenze na sente zaffe by the time watandika okumanya nti gundi yagenze ng'emirimu gyatambula nadda ate ng'okomye nawo we don't travel for long ekirala wano ku social media we tuli Alani omuntu yenna nga mubbi tavaayo tajjaawo wano tateeka feesi ye mu kamera ate akeera enkyadduuke ng'ali mu kamera bw'ati kizibu oyo aba alumye oyo aba asibye ro
era ojja kugenda okwesanga ng'abantu ababyebya abantu bwe batyo balina level we batatuuka kubanga batya okulagayo feesi zaabwe okitegeera so yensonga ffe lwaki tuli wano kubanga twesiga social capital waffe. Kale olunaku olwaleero show yaffe by the way balinyo bayire ddala ebigambo ebyo bangi kubanga bw'oyogera bw'otyo I believe guno omwaka nga gutandika tujja kufuna ku bujulizi abamu ku abaakuwuliriza era nkiwa oluusi obujulizi obufuna ku ssimu mu byoba oyogera because singa oba nga byoyagala really making sense twandibadde tudda wano naye olina oluusi kwova okunyumya ebintu ebyo. Allen Cruz gemanya Cruz exclusive gwe mukutukosinzidde okubanga ate otulabira tubeera ne Haji olunaku lubeera lwakubiri then program tugibatirawo either olunaku olwokusatu oba olwokuna ne mubanga ate musobola okubanga mwotabuliro programs nyingi nnyo eziri ku mukutu guno bw'obanga ino yeesoose nga gwe gusoose omulaba genda scrollinga wansi programs nyingi nnyo ziwera episodes za 15 zisobola okubanga ziwera nga 13 so is a very wise man musajja mulungi ayogera ebigambo ebirungi ate gwe naawe ali eyo nga oba oli awo ng'ebintu bya real estate tobimanyi nnyo ebintu by'okuzimba amayumba ebintu byaki weebuuze genda ku offices zaabwe ziri wali bayitawo batya Nateete Lungujja ayi osobola okuba nga ate weebuuza musajja mulungi nnyo mukubire ku ssimu eziri wansi awo ze twatadde wansi awo eza Wamato mukubireko osobola okuba nga ate mwogerezeganya bafuna bw'oba olina ennyumba zo ezabapangisa zakolemu okubanja abapangisa bakulyazaamaanya bo ekyenjawulo kye balina nno munnange ennyumba ziyinza okuba omwezi zikola miliyoni 10 bakwata miliyoni ezo 10 ne bazikuwanga n'omwezi tegunnaggwako bo ne beebanjiza bakolera ddala bulungi nnyo bw'oba omanyi Cruz taleeta nkuba ffere Allan takyaza bafere takyaza abantu batali authentic buli muntu gwe muzizeemu laba wano wa real estate mba mmaze omwekenenye era mba mmaze okumanya akawanvu n'akagga kubimukwatako saagala kubanga ate nsukkako wano Ajibalaka Raufiku neyanzanya ebigambo bisebe ebyo alhamdulillah kale for now ladies and gentlemen musebe bulungi mweraba.